presidential initiative for music skilling omulimu gwaffe nga bw'okiwulidde skilling ku traininga then n'okurecordinga ebigendera byaffe birungi nnyo tetulina kyetukontana president ne state house controller ffe be bakkiriza okuba nga tutraininga mu Uganda yonna it's project eyagala kuyamba buli omu so tofaayo bwoli wappa tekigwe jangu oyimbe as long as byozza okuyimba tebivuula tebivuma muntu tebikola kintu kyonna ekyo kyekisa nno ekyatuweereddwa wano tulina privacy wano political privacy tuyinza okuba nga omuntu yajja wano nga yanyiigi nga yakolerawo oluyimba kyanyiza Sophie Nantongo so tukumanya privacy z'abantu so bwe tumentioninga omuntu gundi yakolera wano oluyimba kiba okay kitutunda n'ekiyinza okudamejinga omu okulowooza nti tukumye byama bye oba munaku kimuleebeesaamu kubanga kino kiraga abatayina by the njala I want to emphasize this eno studio si abagagga tuyinza kusanga Bebe Cool wano ng'akolerawo oluyimba abakadde ya naye ng'ekisinga obukulu nze mmanyi gye twava manyi obuzibu bwe twasanga nga tutandika ekintu kino abamu twabeera blessed nti baatuyamba kakati awo we twatuulira ngera bwe mutulaba wano ne tugamba ffe baatuyamba abamu tuyinza okuba kwe bataayamba naye nze banyamba tuyinza kuyamba tutya omuntu ayagala okuyingira mu kintu kino omuntu aleme buli kintu ekisinga okuba ekizibu mu kutandika yentandikwa abaana bangi balina talents abaana bangi bamanyi okuyimba bamanyi okuwandiika ennyimba bamanyi okukuba ebivuga naye nga watandikira we wali obuzibu eno project weeri ffe industry omwana yenna ali eyo ng'ayagala okutandika naye nga tamanyi wa wakutandikira omuntu omukulu wano tuzze kubalaga maka gaffe tukyalongoosa twakamalako kino kitono n'ekirala kimulabye ate era kuli aba producer Dr. Tyagera balambuza munda mulabe kye tukozeeyo ekyakabi munda eyo ekiriyo ate nga tukyalongoosa omuntu okuva mu bupangisa n'oyingira ewuwo bannange oyisa engalo mu maaso ekyo kintu kyamaanyi nnyo era twebaza omukyala maama Jane Balekye okuba nti ne pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni okuva mu bupangisa ne tusobola okudda wano ne bwe tukubaganirawo eŋŋoomi wali agamba munno nti fuluma ogende naye wali andioda asobola okujja n'abagamba naye bwe yakumenyera nnyumba muve wano mugende